the nomination papers of the aspirant, and we are satisfied he has fulfilled the requirements of the Presidential Elections Act. Therefore, I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026, he having fulfilled the nomination requirements under the Presidential Elections Act, Chapter 179, Laws of Uganda. You are now a candidate. Congratulations. Robert Kyagulanyi Ssentamu. The next aspirant is Robert Kyagulanyi Ssentamu. The National Media Platform is the one that is again dog chair of the commission. Please, media colleagues, media stop there. The next aspirant to where they should sit. My members of the press, please take your spots where you should be. Kiwedde nessekugwa yenna njagala okubategeeza mu butongole nti omukulu His Excellency Bobi Wine Roberto Kyagulanyi Ssentamu ku ballot y'omwaka 2026 wakubeerako ebitundu 10 ku kinne waakyo. Kati kyekiseera abaana batandika okubeera nga bakyakyanca, ab'ebitaasa babijjayo batandika okuba nga babikompola, abaana abazibooda batandika okuba nti bazibonga nesse kubonga yenna. Amawulire olutandise okuba nga gafuluma, abaana ne bagawulira nti Bobi Wine alangiriddwa mu butongole. Muganda wange ekiri ku gurawundi kirala, abaana bali mu kusagambiza ebiguudo eby'enfuufu abatalina mazzi leero kolola nesse kukolola yenna olw'ensonga kati birina okuba nga biyibwako amazzi. Awo osobola okuba nga olaba ekifaananyi ekyo kibadde kya Bobi Wine nga yeeteekateeka okuba nga agenda kakiiko k'ebyokulonda olunaku olwaleero, oba wali ewategekeddwa ground ey'okuba nga bamunominatingirako, wabula akatambi k'entandise nako okirabye bulungi ebitundu 10 ku kinne waakyo nti omulamuzi Justice Simon Byabakama akirangiridde era nga takirumyemu yadde, agambye nti Bobi Wine. I, Justice Byabakama Mugenyi Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare Kyagulanyi Ssentamu Robert a duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2026. Mukyalina kye mubuuza, mukyalina kye mukyayagala okuba nga muwabulwamu, mukyalina kye mukyayagala okuba nga munnyonnyolwamu, munnyonnyoke ekinnyonnyoko. Bobi Wine mu butongole, omulamuzi omukulu atwala akakiiko k'ebyokulonda Justice Simon Byabakama agambye nti Bobi Wine is duly nominated to be the presidential candidate come 2026. Kati ekiseera ky'okuba nti zigenda kwabiko emipiira mukwano gwange kijiddwako akawuwo. Njagala okujjukiza nti Bobi Wine mu nteekateeka ebaddewo ku makya annyonnyodde ababadde bakuŋŋaanye bonna nti akaseera ke tugendamu kaakubeera nti twetoowaza, wabula wakati mu kwetoowaza nga tetwerabidde kubaamuko n'ekibuli akatonotono. Agambye nti kyekiseera so olabe enteekateeka yonna. Bobi Wine kanominatingiddwa kati ebiddako ndooza mubimanyi bulungi, mubimanyi. Baganda bange mwenna, ebbanga libadde ggwanvu
ne Katonda maze natuusa ku lunaku lwa leero. Obulumi bungi bwe tuyisemu ebbanga lino lyonna. Era olwaleero lwennyini lutujjukiza nti olwaleero lwennyini guweze omwaka mulamba. Olwaleero lwegweze omwaka bukyanga Deputy President waffe Mama Jolly Mugisha yali Deputy President wa Western Uganda bukyanga atufaako. Olunaku lwaleero nga tutambula nsaba tumuteeke emitima gyaffe tumanye nti si nsobi okuba nti omu ku bannaffe gwe twali twagala ennyo eri atuwa amaanyi yatugendako ku lunaku luno, era olunaku luno lutuuse nga tulina obuvunaanyizibwa obw'amaanyi bwe tulina okukola. Obuvunaanyizibwa obwo tubukola mu linnya lye ne mu mannya ga bannaffe bonna bonna abatasobola kubeerawo naffe leero, naye nga tulina okutuukiriza missoni yaabwe balyoke batwesimiremu. Saba tugende ku nomination ne discipline n'obugumu nga tulina okukkiriza mu Katonda waffe nga tulina n'essuubi. Tubeere disciplined, tubeere ba mpisa, tubeere ba njawulo, tugaane okusoomoozebwa. Obusungu tubusibe ku nkondo, tulage ekifaananyi Uganda empya kyena okubeera nga Mukama atukulembera. Oza embeera ogitegedde mukwano gwange. Kati nno Bobi Wine okubeera nti ali nominated olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 Septemba era ng'akakasiddwa okubeera ng'agenda kwesimbawo ku bwa president. Amaaso kati gatandise okuba nga gatunuulirwa bano ababiri. Bagamba nti the battle is on 100%. Era ekiseera ekyokubeera nti bubeefuka n'okutunka wakati wa Bobi Wine ne President Yoweri Kaguta Museveni. Ekiseera kye kino campaign zigenda kutandika nga 29 Septemba. Okujjukizaako mu kalulu akaggwa Bobi Wine ke yasookera ddala okuba nga abeeramu. Abantu abaali registered mu kulonda kuno baali obukadde 18 mu emitwalo 10,136. Obululu we bwalondebwa bwafuluma bwe buti. Bobi Wine anominatingiddwa olunaku olwaleero. Eyali ku kibiina ki NUP nga n'olunaku olwaleero kyanominatingiddwako yafuna obululu obukadde 3 mu emitwalo 63 mu 1437. Era kyali kiraga nti Bobi Wine yali afunye ebitundu 35 n'obutundu 0.8 ku buli 100 eky'obululu ekyalondebwa. Nti Bobi Wine yali afunye 35.08%. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yalangirirwa ng'omuwanguzi ku kadi ya NRM nga kyagambibwa era okubalirwa okwaliwo nti yafuna obululu obukadde 6 mu emitwalo 4,289. Awo okyusa noza mu percentage President Yoweri Kaguta Museveni yafuna obululu percentage ebitundu 58 n'obutundu 38 ku buli 100, 58.38%. Era n'alangirirwa nga president kyekisanja ekitambudde. Paka kati wetuli wangi wabula kiki ekyali ekyenjawulo mu kalulu kano. Bobi Wine ke kaali akalulu ke akasoose, wabula obululu bwe yafuna bwali tebufunibwangako muntu yenna yeesimbyewo ku bwa president. Bukya President Museveni alinnya ku ntebe. Bw'okebera ebyafaayo teri muntu yali avuganyiza President Museveni yali afunye bululu butuuka ku muwendo Bobi Wine bwe yafuna mu 2021. Nabwe kityo kino egenda kukozesebwa nga point of courage. Mukadde ke kamu egenda kukozesebwa nga point esobola okutunuulirwa eri ekibiina ki NUP wamu n'abawagizi ba Bobi Wine wamu n'aba people power mu line eyo. Bagamba nti bwe tubanga omulundi ogwasooka bwe guba mupiira eyo baba bagita debut season, bwe gubanga omupiira ogwasooka oba game eyasooka oba final eyasooka okutuukibwako Bobi Wine ey'akalulu,
nga yafuna obululu bungi okusinga abazze beesimba ku President Museveni. Aba NUP bagamba kino kyakukozesebwa nnyo era it is a point ey'okupikingirako okulaba nti basinziira nate okwaŋŋanga mwami Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe bagenda okubanga babbinkana okumanya akalulu kano kaali kanjawulo nnyo. Bobi Wine teyakoma kuba nti yafuna obululu bungi okukira ku bazze beesimbawo, wabula era ekibiina kye ki NUP ekyali ekite ennyo era ekyali ekipya nga kyakasabuukululwa kyafuna ababaka 57 bweddu mu parliament. Era ng'ojja kujjukira olw'obungi buno bwe kyafuna ababaka kye kibadde ne leader of opposition era nga Mpuuga ye yaliko ye yawebwa NUP n'abanga ye yabakulembera ate oluvannyuma Joel Ssenyonyi kati aliko naddako. Ezo zonna points NUP zezze nazo okubeera ng'epikingirako n'okufuna embavu ey'ekika ekya waggulu. Kugamba nti bwe kataligirya omulundi guno wandyesanga nga His Excellency Bobi Wine alinnye ku ntebe y'eggwanga era n'akulembera ne sekukulembera yenna. Omulundi guli ogwasooka Bobi Wine wamu ne NUP baali ku mulamwa ogw'okubeera nti taking umbrella a new Uganda. Era ojjukira bulungi batambuzanga slogan eyo Uganda empya era nga bagamba nti tuliyambala engule mu 2021. Kati omulundi guno Bobi Wine ebintu byabikyusizaamuko ne NUP bagamba nti baleese kyoyinza okuyita the protest vote. Kalonde, kakuume, kawangule, bw'omala atooka banje. Ye protest vote ereeteddwa omulundi guno. Are we together? So Bobi Wine agamba nti omulundi guno protest vote eno yandibanga egenda kyusa ebintu bingi n'okubeera nga incumbent President Museveni adda ebbali ye Bobi Wine n'atuulamuko okubeera nga atwala bannayuganda mu maaso. Kyolina okumanya ebikujjuko byo byatandise dda, abaana batandise okusagambiza nga boolekera ennateete era ennateete kyo kyakutte dda wadde nga Bobi Wine tannasimbula when recording the story eno kubanga ayolekera wali ennateete. Njagala okujjukiza nti era mu kalulu ke kamwaka 2021 President Yoweri Kaguta Museveni bwe wetegereza ekibiina kye kya NRM kyafuna ababaka 336 era ng'omulundi guno kyayongerako 43 okuva ku kisanja ekyali kyayita. Bobi Wine n'afuna 57 NUP era nga guno gwe gwali omulundi ogusoose. Kati FDC yali ekulirwa Patrick Aboy Amriat yafuna ababaka 32 bokka era neetoolebwako 4. Omulundi ogwali gusoose yali efunye abasingako mu kisanja kiri. DPA ya Mawu yaleeta ababaka 9 ng'ate omulundi guli yali yafuna abasingako awo yatoolebwako 6 ku luno be batajja. UPC yayingiza 9 mu parliament ekitegeeza nti yali yeeyongeddeko 3 okuva ku 6 gwe yali yayingiza mu kalulu kali aka 2016. Jema eyasumani basaalirwa yaleeta omuntu omu, in fact ye kennyini ate nga yali Jema tennaleetako mu 2016 yali tereese muntu mu parliament. PPP eyajaberi bidandi sali nayo yaleetayo omuntu omu mu parliament. Kati ate independent yaleeta 74. Esegeeza nti independent yaleeta abantu bangi mu kalulu akagwa aka 2021. Abajjanga ba MP wabula tuli bakulindirira omulundi guno tulabe bwe bigenda okutambula. So njagala okutegeeza nti enguudo zonna abantu bali mu kwesolesa badda nateete ku celebratinga buwanguzi bwa Bobi Wine okuba nti anominatingiddwa olunaku olwaleero. Sanyu kale njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti ebintu bino babikola mu ngeri ennyangu. Omwana adda ku ssomero totawujjana na byakulya, balina package y'ebyokulya omwana gy'atwala ku ssomero n'abirirako akabanga
yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, yogera ku mawogola, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts eziri decorated obulungi abaana ze bettanira. Honey Bites bagamba nti bakubire ku 0709 787508 balina ne cakes eza buli mukolo. Alison Painters UG basiizi ba langi by the way. Teweerabira olina ekizimbe kyo onaatera otuuka ku seerisiiga langi newoba tonnatandika baweereze message ku WhatsApp obagambe nti nze video nagirabe ku AGALIWO nga bagamba nti musiiga langi omulungi era mu mbeera ennungi wamma owagaliwo byayogera bituufu. So bajja kubanga bajja ku site yo bagirambule okole consultants oba okubeebuuzaako 0705-1936-36 ye namba. Abaseddi Omusunsudde erinnya eryange nagamba nti information nga bwetukawo bwe tugikuleetera mukwano gwange tetugattamu kintu kyonna yadde okubanga tutoolamu. Kyolina okubanga okola ebiseera ebisinga kyakubeera nti olikinga video zaagaliwo nga bw'oba ozirabye, commentinga ky'oba olowooza ku mboozi eyo, at the same time sharinga n'emikwano gyo gifune ku information. Lwaki okotogera banno nobanga AGALIWO giraba wekka? Omulaba nno omulaba